Maama Fiina yamugamba kankusomesa onjigiriza oluzungu nga kyamugamba nti osanga oli nnyamba ye yakitwala liitulo. Tamale Mirundi Jr atabukidde Kasuku wamu ne Shamim Mayanja mbekuletedde maaso awo genda kubyerabirako. Maama Fiina agambye nedda Kasuku kyokoze kibi nnyo. Video mu maaso awo mbadde nkusaba gwagobera zino ensonga agiwa obudde subscribinga so that latest updates nga zino obeere ng'ozifuna mu budde. Awo nyini asigenda balwisa katugendera mu kyatulese olunaku olwaleero. Tamale Mirundi Jr yavuddeyo n'alabula Kasuku n'amugamba ayina okwetendula Maama Fiina alekera okubeera nga atambuza propaganda nti Maama Fiina yegattako n'omukulu SB4 Media. Mujjukire bulungi nti nno Maama Fiina ye yasasulira omukulu Kasuku school fees oba tuition wali Makerere. Bino si bigambo byange, njagala owulirize Kasuku ongambe ebyadde ebigambo byayogedde abisaana Maama Fiina okuvayo nanyiga oba just Kasuku is being real. Mali ku playing ne Tamale Mirundi Jr video azizino. Maama Fiina oyina ensonga z'onkubirako n'onkubira essimu private nangamba wayi waliwo n'ebitakwatako newano bw'oba oyina ekizibu oba ofunyeyo ekizibuzibu nga nayogedde waki osobola okunkubira ku biri ebitakwatako n'otankubira ku bikwatako n'otandika okwogerera mu ngero kati omuntu n'omuweerera abantu abamu abo mbaweeredde naye abantu b'oyambye ate ne bakusasula bulala mbozi ngenda njikoowa ensi yonna ekimanyi Maama Fiina wampeerera neyanziza nnyo neyanzinge waawo kaba kabikkuse kati awo nange ntandike kuba olwedde bo ekifaananyi kye basiize nti nze bampeerera ndi ani grateful kati kambeerere ddala ani grateful kantandike nange okwogera yinga ekijja ekyetaaga okwogera nkyogerako siina kyendeka mabega. Yes nakwata sente pa semester baneka nkubulire semester ze Makerere ziri mu kadde busatu omuntu kwata 3M pa semester nazikuwa ogenda osome abamuntu wo. Is that the person you insult? Nga fa abazadde abaffe abamu baagana n'okutuweerera wano waliwo abantu abazadde baabwe tebabaweerera kiki kyetusima ku bazadde baffe kutuweerera omuntu akutwala kusomero n'akusomesa aba akwagala. Maama Fiina maama wammwe singa temumuyisa bwe muti naye omukazi ne mumuvuma banne omuntu akutwala ku ssomero aba maama wo wana abantu banoonya fees ne zibabula naye ne mudda ku mukazi mwabadde temulina nnamba ye era muvuga ekintu kimu. Maama Fiina ayagala SB4 mwagala swaza mukyalo oyo mwe buli mulaba omuntu akolagana n'omuntu baba beeyagala ge magezi gaba YouTuber. The moment they see anybody ngakolagana n'omuntu nga batandika ebyekisiru byabwe abo beerya ko obwongo bwabwe bujjudde sex obwongo bwabwe bujjudde okwegatta. Maama Fiina ku ssente zaayina musajja kigwatafuna nga waba amwagatte ayagala ono omwana gwazaala mulekerawo okwemula omukyalo oyo. Omukyalo talina kye yabakola. It's too much. Gwe Saimo Kawalaata tebaggulira amabaati. Saimo Kawalaata, I was disappointed in you my brother. Maama Fiina amabaati teyagaggulira ku nnyumba yo. Gwatula n'abantu abamuvoola Saimo. Mwe mulibeerako ddi n'abantu mwabammwe weebaani gwofiiririra yaani otudde ne gwe baasomesa ng'ate naawe Saimo baggulira amabaati kati Maama Fiina mumunenya lwakubayamba. It's like you guys are blaming Maama Fiina for helping you guys. Yabazaala famire zammwe ziriwa? Ababazaala baliwa? Omukazi mumusabiriza. Maama ndaweya, maama ki? Ate ne mmala ne mumuvuma. Ne mumufuula omubi mu bantu. Bwe mwali mumusabiriza nga mwamukubiranga. Why don't you call her? When you are begging money from Maama Fiina, you used to call her. When it comes to abusing her, you go to the media. You are hypocrites. Mulina enkwe. Omuntu oba omwagalako ssente omukubira ne weegonza. Bw'amala
nga omuvuma kati goba muntu ti ezo zenkwe tukoye enkwe zammwe. We are tired of your hypocrisy. That's being a hypocrite. Omuntu mugambe webale nnyo obuyambi bwosi bwetaaga. Kumwe nasiwuliranga yagamba nti obuyambi yabugaana. Wandiga Maama Fiina sagala kumpeerera. Nekigenda on record. You would have told Maama Fiina, I don't want your education. Neba kuweredde diguli ogimaze. Mu kifo ky'okwebaza omukazi. Omuliko omuvoola. Neba siru banno olza byogera birimu amagezi. Omuntu n'ofiirwa omuntu nakubira n'essimu. Naganga kitalo muziika ddi kankuwa amabugo oyo gw'ovuma. Wane mutuko okuzimba amayumba. Mwogere amazima SB4 mu muwalana. Gwe muwala gwe kankuwa amagezi gwe aneteira sibanya aneminionio. Sigwasoso okuzaala abalungu. Aneteira sigwasoso okuzaala abalungu. Excuse moi. Obuyimba bwoyimba bango bana abalongo bange ne bandugaluka ani abakuzaalamu. Condom tezaaliwo. Why didn't you use a condom? Munyumirwa wano hada go deeper. Weba malobe bazaalamu ebyana nga mutandika okutwasamira. Twaliyo nga mweyambula nesi before. Excuse moi. Anitairo okuze. You a woman now. Toli mwana muto. Omanya bawala kizibu kye mukola. Omala ozaala bana noloza ati you are still a girl. Anitaira tokyali mwana muto. You save. Wese ng'omukyala omuzadde. Abaana babo siga bakera ku makya ne bava mulambwese ne bagenda baziikawa. God forbid. Ekijja ky'abaana kiriwa. Si wesi bifo gomanyira. Abaana babaziika wabe no YouTuber ebikuwaga. Excuse moi. Abaana bo babaziika wani. Ekijja kyabwe kiriwa. Wabe no YouTuber. Oba wesi bifo kati no ddamu amagezi. Anitaira wano waliwo go deeper, harder. Those are the effects of sex. Zoli mukusafalinga. The effects z'okwegatta. The effects z'okubutakosa kapiira. Ffe tulina abaana. Juni olaba nzaala. Kwewonya katemba. I don't have a kid because I don't want drama. Kondo mumanyi gye ziri. Kati anteera oba wawoomerwa. Nga in your heart you know it. Nti gwe nesi before mwewoomerwa. Era sit down, you solve your differences. Nti ddamu anteera. Stop acting like a girl. Oli olinga mwana muto. Weeyimbye ebintu bitali magezi. Olonya sympathy. Oli muzadde kati. My sister. Oli muzadde. Abakyala bayita mu bingi. Ffe bannyafu tukuza bayita mu bingi. Obufumbo si ggulu. Obufumbo si ice cream. Marriage is not a party. Webali emmere. Marriage. Alright, nga tubitedde ku mabbali njagala owulize n'aba NRM abamu era bagambye omukulu Kasuku kye yakoze ate kiriyo n'endowooza Kasuku. Abaana basajja baagala okuteeka wansi olina okwegendereza ebigambo byogenda ennaku zino naye nga tetunagendayo. Asooka owulize Sheikh Ashilap ono nga musomi wa dduwa agamba gowennangolere n'ebizibu namba ziri awo zisembeyo 3711 osobola omukubirako bwana mu inbox nga WhatsApp n'abeera nga akuyamba ku bizibu byonna byobeera nabyo akugamba takukozesa bikolwa bya kirugo wabula akulombera bulombezi dduwa nosobola okubeera nga otereera. Sokola vidiyo tumale tuyongereyo n'ebirala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomera edduwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701-37-37-11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuku nawulidde obalaatira ku Maama Fiina nga bwe kitaali kya makulu nnyo kukudduukirira mu bulamu, naye njagala kukujjukiza nti abagagga bangi naye abayamba abantu batono. Omukyalo oyo bw'aba yakwata essente n'akuweerera n'abaako by'akola mu bulamu bwo muwe respect. Views tezikusingira omukwano n'omutima omulungi gwe yakulaga mu kaseera ako nga weetaaga obuyambi bwe. Kasuku njagala okujjukiza nti mu kaseera ako yakuyambira waaliyo abafamireyo oluusi n'abagagga okumusinga, naye tebaakuyamba ng'oli musaayi gwabwe ate ng'oli wa mu nnyumba yaabwe. Tebaakuyamba. Ye yakulaba obukulu eyakusisinkana e Kampala oba ku intaneti n'akudduukirira. Ovanga ku birala byonna oyo omuntu n'omussa mu kifo eky'enjawulo, n'otamuteeka mu biboozibozi ebyo bye mubeeramu ku malwa ne ku mbizzi. Omuntu eyakontributinga ku future yo n'akwata ssente n'akuweerera oba n'abaako kyakukolera mu bulamu nga kirina we kikuteeka, omuntu oyo omujjanga w'oyasamira n'omuteeka awantu n'okkiriza nti wanjawulo era ne baako byowa respect mu bulamu. Tulina okufuna abantu betutiira, naddala abantu abalina bye bakoze mu bulamu. Ebirala byonna wandibyogedde kwesi bifo ne ku mukyala we, naye n'otabalaatira mu mutima na buyambi bwa Maama Fiina mu bulamu bwo, kubanga abayamba n'abakwata ku kye balina ne bakigabana n'abalala batono. Kyova olaba nti abafamireyo wabalekayo n'oddukira ewa Maama Fiina. Ne mikwano gya kitaawo n'ennyoko gyaliyo family friends, naye tebaakudduukirira Maama Fiina gwe wafunamu omukisa.